Omwami ono Noah yava mu ggwanga ly'e Congo ng'abasajja babiri bakagwa nsonyi bamukabasanyizza era nga baali bazze n'ekigendererwa kya kumutta. Mu Meeyi w'omwaka oguwedde yaddukira e Uganda ne famire ye gye yasangira banne abalala ababundabunda nga nabo era tebali bulungi. Nga kati omwaka oguwedde tulabe nti no abakazi n'abasajja bangi abantu babatwala ne babakozesa oba babajjayo mu nsi z'ebweru nga babalimba wano wali emirimu. Bwe batuuka wano babateeka mu maloogi bwe tutyo ne batandika okunonya ababagula ne basasula ssente. Kye tuyita sexual slavery and exploitation. Omuze guno gukyase nnyo mu Uganda era okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ekikola ku kuyamba ababundabunda ekya Refugee Law Project, abakyala 8 ku 10 n'abaami 3 buli ku 10 be baakabasaanyizibwa mu bikolwa bino. Abakulira ababundabunda bano bagambye baagala ebitongole nga poliisi byettanira okulwanyisa omuze guno. Okukwata abo abalina nga katugambe obulojezi obutonotono obwo bwe baleeta abakazi ngaabo ne babateekawo muli ne babajjako identity card bwabwe ba travel documents ne babeera nga babaleetera abasajja kubakozesa ate nga oli abajjayo mu nsi yaabwe yabalimbye nti abaleeta wano okufuna ki omulimu. Bino byonna omukulu okuva ku kitongole ky'ekikula ky'abantu agamba kiva ku bwavu obuliwo mu ggwanga. Mu minisitule yange ya Labour, Gender and Social Development twateekawo ekitongole eky'okutwala abantu ebweru kye bayita externalization of labour nga ekintu ekyekiseera nga tetunaba kufuna mirimu mu ggwanga lino abantu babeere n'engeri gye bagenda ebweru. Naye omuntu yenna ogenda ebweru ebitongole private agencies zitwala abantu ebweru ziteekwa okufuna permit ng'esaningiddwako ekitongole kya Labour. Sabbiti ewedde ababaka ba palamenti baategeeza nga bwe baasanga abawala abasukka mu 40 mu makomera ga Malaysia lwa kwetunda. Kyokka nga ababatwala babategeeza nga bwe bagenda okubafunira emirimu saakaawo okusomera. Florence Naluyimba, NTV Akawungezi.